Bannayuganda bangi bwe bawulira ekigambo magye bayinza okulowooza gatandise eggulo, bayinza okulowooza amagye gazze jjo, naye obadde okimanyi nti amagye gaava dda okuviira ddala ku mirembe gy'abassekabaka, era buli bwakabaka bwayinanga amagye gaabwo. Abaganda abagabe bagayitanga abambowa, abanyolo bagayitanga abalusula n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kakati nno olw'otolaba amagye agakwata emmundu oba agambala uniform gayina emitendera mwe gazze gatambulira. Ndi ne kabwejumbira, ndina omusajja omutuufu okubeera ng'atunyumiza ebibaddewo mu magye, amagye engeri gye gazze nga geeyubulamu. Ono nga si mulala Ntege Benoni Sempala Mutube 5 Kawempe. Sebo oli ku BTM TV Community Report. Omulabi waffe yeetaaga okumanya mitendera ki amagye gano gye gazze nga gatambuliramu okuviira ddala eri ku mulembe gwa Muteesa. Olubereberye nga tetunnaba n'abafuzi b'amatwale waaliwo obwakabaka Bwankole, Buganda, Bunyoro ne Busoga nga buli limu lirina amagye gaalyo. Era Buganda awo yali y'amaanyi nnyo ku magye ag'empingu ag'oku Nnyanja Nalubaale. Ku Nnyanja Nalubaale gye tuyita Lake Victoria. Awo abazungu nga bazze batandikawo ejje nga Uganda olwo eri wansi wa Bungereza, olwo nga tugiyita na Uganda Protectorate ng'ekuumibwa bukuumibwa. Naye amagye ago gaakulemberwanga b'ofiisa okuva e Bungereza naye nga galimu baddugavu. Era amagye ago gayitibwanga African Rifles oba Uganda Rifles. Betuva ku ago ne wajja wabeerawo oluvannyuma lwa independence, betufuna obwetwaze mu 1962 erinnya okuva ku Uganda Rifles lyakyuka ne lifuuka ejje ne lituumibwa Uganda Army. Uganda Army yatambula awo okujja okutuuka mu 1966 Obote yagirawo obwakabaka. Awo ne tujja mu 1971 nga era gakyayitibwa Uganda Army. Amini n'ajjako Obote. Kakati awo yafuna okuwakanyizibwa kunene okuva mu bayeekera 1979 era n'aggyibwako amagye agaatumibwa Uganda National Liberation Front. Gatondebwawo specifically kujjako Amin. Era gayambibwako amagye ga Tanzania. Tulaba nti Idi Amin bwe yali ajja yali musaale nnyo mu magye agajjako mukama we Apollo Milton Obote. Kakati ate amagye agajjako Amin go ani yagateekateeka, ani yali emabega waago? Olubereberye twategeezebwa nti yali omugenzi Yusuf Lule Kironde, kubanga era yali president eyalondebwa mu biseera ebyo nga National Liberation Front emaze okutuuka, era obukulembeze nabumalako ennaku 6. Ne bagenda nga bakyusaawo, ne waddawo binaayisa, ne waddawo military commission, okutuusa ate lwe twafuna okulonda okwa 1998 okwaleeta Obote mu buyinza omulundi ogwokubiri. Oyo naye naafuna okuwakanyizibwa ebibinja enjawulo omwali ne National Resistance Army eyakulemberwanga Yoweri Museveni. Kati 1981 paka 1986 waliwo National Resistance Army, ne wabeerawo n'ebibiina ebirala nga UFM, ne wabeerawo ne FEDEM, naye obuyinza ne butwalibwa mu 1986 ne National Resistance Army ng'ekulembeddwamu Yoweri Museveni. Era okuva olwo n'okutuusa kati yakulembera eggwanga ye president wa Uganda. Eggye eryo erya National Resistance Army
oluvannyuma lyakyusibwa nga Parliament emaze okuyisa ne lifuuka UPDF. Kati olwo olutalo lwa Museveni lwo lutandika ddi, lutandika lutya, lutandika mwaka ki? 1981 nali Ndejje side mu district ye Luweero Ebomba okyamera Ebomba no Ndejje waliwo ekyalo kiyitibwa Kisobawo nga we wali amaka. Mbeera ki yaliwo ng'olutalo lwa Museveni lutandise? Bunkenke ki obwaliwo, kutya ki okwaliwo, oba abantu baali babimanyiire engeri gye bazze nga balaba entalo ez'enjawulo? Embeera yaliwo ebiseera ebyo 81 twafuna obunkenke ng'abaali mu Luweero district. 82 twawalirizibwa abamu ekitundu okukiddukamu ne tudda ate e Kampala. Naye ng'ebiseera ebyo obuzibu obwalingawo nga oluusi wabeerangawo kafyu, gavumenti gwetaddewo, ate lwe yabanga oluusi yamugyewo nga muyinza n'okumweterawo mwekka ng'obunkenke bususse. Abantu n'ekibuga ne bakisengukamu ne baba nga basula mu byalo gye bava okukola, omala nakuwuliriza mmotoka mu kkubo nti zitambula, naawe nolokoovaayo n'ojja e Kampala n'otuuka ku mulimu kumpi ssaawa 4 ate saa 9 ng'olina okwegerera n'oba ng'olina okuddayo obudde obwakawungezi buleme kukusanga mu kibuga. Olutalo luno specifically yalutandikira Luweero, kyekiruyisa olutalo lw'e Luweero? Weewaawo yalina awalala gye yali atandiseeko mu mbeera ze, naye olutabo olulagirwa ddala nti olutalo olujja okuleeta National Resistance Army mu buyinza, kati yakyuka neefuuka National Resistance Movement, lwatandikira Luweero. Otyo kati awo olutalo luno lunyiinyiitira ddi okugamba nti kati dduka atandise obunkenke bweyongedde? Okunyiinyiitira era nkugambira nti 82 twaddukayo lwali lunyinyiitidde ne lutambula egyo emyaka gyonna nga bw'ogiulaba wakati wakati w'ekinaana n'ekinaana mu mukaaga, kuba 86 yali January 26. Kigambibwa nti Obote aba agenda okulayira kuba president, ye mukulu Museveni n'agula kopi ye y'amawulire The People okuva ku Uganda House, ye n'ayolekera obuyeekera. Tulabanga gyonna gye mwalinga mwekwese mwagezangako okufuna amawulire, mwagafunanga mutya? Mpapula ki ez'amawulire ezaalingawo, ndeereetu ki ezaalingawo, oba TV ki ezaalingawo okubatuusaako amawulire? Olupapula nga munno lwaliwo, Taifa naye yaliwo, New Vision yono mu biseera ebyo yayitibwanga Vision. The Vision. Kati ate emabega nga yayitibwanga Uganda Argosy. Naye Uganda Argosy yaliwo biseera bya Amini. Yali Uganda Argosy n'afuuka Vision. Then kati New Vision. Yeah. Olu TV kyesiibwe ezabalagange ebigenda mu maaso, radio. TV twalinawo emu Uganda Television. Ne radio twalinawo Radio Uganda, ng'eriko shortwave, ng'eriko ne midwave. Shortwave nga ze ziweereza ebitundu nga eby'eggulu, midwave nga biweereza wano mu central wano wetwali. Naye twalinawo ne gye twayitanga Radio Katwe, eyo nga y'abantu lwe lugambo agawulikise. Naye ate emabegako eryokuzako emabega mu lutalo olwa 79 olutwala Amini, waliwo Radio Tanzania Dar es Salaam, naye ng'eweereza ng'eriko bannayuganda ng'etuweereze n'ebifo eno era ng'olwo ne lule atera okugyogererako. Naye ng'eri Tanzania. Munasikiriza Radio Tanzania Dar es Salaam. Ngekirizibwa okuweereza amayengo nga tegalina begafugibwa butatuuka eno, ng'era bu radio tubuteerako mu kisenge nga akaluboozi katono nnyo osobole okugira ki okuwulira ebifa mu lutalo.
tetwawulirako be bakwata naye ng'okitya ebiseera ebyo abantu baalina okutya kungi nnyo. Ne mu lutalo luno olwa Museveni mwalimu okubundabunda kw'abantu nga bwe kibeera mu ntalo endala oba kati nga bwe tulaba ab'e Congo nti bali kuddukadduka bava eno badde eri? Kakati olwa 7 emigugu twagisiba wano ne 6 nali mu kyalo nga nkyali mwana muto nsoma ebiseera ebyo nali nsoma P6. Muzeeyi Ntege, mu mbeera eno baani abasinga okukosebwa? Baana, basajja oba bakyala, bakadde oba bakinvivi? Olutalo lwonna abasinga okukosebwa be bantu aba bulijjo kubanga abeesobola bo baba badduse dda mwe musigala mubundabunda emigugu ku mitwe, abaana ku mugongo, musuze ku nsiko, obwana bukolola, emmere teriiyo, naye bali abanene bo abaana n'abakyala basinga okukosebwa. Nga bwe kiri nti Kibuyaga bw'aba agenda atwala ne by'ataleeta, gwe ng'omuntu biki bye wafiirwa by'ogamba nti nayinawo ente yange baagirya, nayinawo embuzi yange baagitwala? Nali nvuka asobodde okwekolerawo akantu. Luno olutalo lwa Museveni awakaawo nalinawo ente zange ezaali ziwera 25 ne tuziggyaawo ne tuzigatta n'ez'abataata neza mukodomo wa fawa wa Ssabasenga ne tuzitwala eruwereyo nga bayita Bukambaga nga ziwere ente nga 75. Muzijendeje muzongeddeyo mu ndeewo olwo muguzeeko e Bukambaga eyo nali nguzeeyo kibanja na bubanja ne tuzitwala eyo okutuuka eyo tetwaddeyo kuzirabako. Ekyokubiri nali nzimbye ekyuma kya kasooli, ebyuma byali bitono nnyo ebya kasooli era nzijukira ekyuma ekyaliwawo nali nzimbye ekyuma ew'obulenzi, ekyuma ekirala ekyaliwawo kyali kya maganjo ng'ate maganjo leeta nabatuuka ku levo yange nga n'ekirala kiri mu kinaawa nga muganja akyatagala nakyo. Kakati mukuddukayo ezo mashini nazirekayo. Olunaku olw'enkya tugenda kubeera tukwongera mu Tube 5 ng'akulambulira akawonvu n'akagga ak'olutalo lwa Museveni.